Akawungezi keggula ekkubo ly'abemberedde kussa n'okukwata jjaamu ng'abantu bagenda mu bifo eby'enjawulo gye babadde bagenda okumalirako omwaka. Nga ojjeeko emmotoka ezaabadde zikutte wabula n'ebidduka ebirala gamba nga pikipiki zirabiddwako nga zitisse abasaabaze naddala abafumbo ababadde bagenda okucakala. Twatandikidde Nansana wabula olwa jjaamu omungi tetwasobodde kutuuka wala okuggyako okugenda mu kifo ekimanyiddwa nga Honey to Body Massage and Spa okulaba ku be babadde bakolako massage. Tweyongeddeyo ne tuweta yoggayoga ekireka gye twasanze abadigize nga batandise dde okweriira ku zaabwe. Wano obwedda buli mmeeza gy'oyitako nga yaddugadde dda ng'enjogera y'ennaku zino. Abasinga ku bano babadde baagalana anti buli mukazi abaddeko n'omusajja gw'apepeya naye. Baba bakoze ku gw'okulya gamba ng'embizzi bakira beetala wano na wali. Ate ku Otospe Munyonyo ekyatwaniriza ku mulyango bye ebyokulya ebyagabiddwa bakasitoma. Eno abadigize batambudde ne famire zaabwe ng'eno DJ bwakuba omuziki ogw'okumukumu wamma ggwe ekiro ne kinyuma. Wano naffe essaawa z'ebiriroliro we zaatusanze era abadigize buli omu n'aggyayo essimu ye okukwata ebyabadde bigenda mu maaso. Bakira abaagalana basanyusa abaagalwa baabwe nga n'abamu banywa mu ngeri erumya ffe abaabadde ku kamera. Obudde bwatuzibiddeko Munyonyo wabula we bukedde tusobodde okudda mu bifo ebirala okulaba abadigize engeri gye baamazeeko omwaka. Ekabalagala mu Kataba mu ggombolola y'e Makindye tusanze abadigize baakeesezza nga n'abamu tebakyasobola kutambula. Kyokka g'amazina tebaagakooye era obwedda bazina nga n'eccupa zaabwe tezibavaako. N'ennaku zino omwana bamugoba DVMTF teyafuna lipooti. Wano tusanze waliwo abafumba abali mu kuyomba ng'omu alumiriza munne okumuleka mu nnyumba naddala mu nnaku enkulu. Wagenda wali kuweyoya lwakubanga bere nze na buli kimu. Nkunakulonze jjo kkubo oli mukazi wange nkuwadde olubuto saa 6 gwa kiro. Ate bwayise mu zooni ya Bugalani abatamiivu babadde bagangayidde nga n'amacupa gaakaze dda okuggyako okuyimbira abaagalwa baabwe obuyimba. Nkubulire waliwo ekirime ekyokulya waka yunivasite nafuna omuŋambire mwanyoko Nyaba Amina sikulabangako munnaye nga wagumbula. Waliwo n'abeekokkodde omwaka mbu tebaalidde wadde akakoko. Gweriridde enkoko mpulu naye nga bampadde mpe sanze ku mulirwano naye nga nzisasobodde gyegulira. Omwaka gunsaze sizadde mwana sabiridde obukulembeze bukyuke tebukyuse. We tuviiridde bwayise tulese abatamiivu bakyagunywa nga kwotadde okuzina amazina amayitirivu. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.